tulo obwedda twesagala vaamu naye nga ssanyu ne muganzikiriza abalala gye bagambira nti proposal ebintu bijja mu ngeri ya njawulo era bwe mutalinda muntu ofukamira kuteekako ring omuntu ayinza okufumba akamere ke n'akuproposingira ku mmere will you marry me? He proposed that way. Era ring yange nkyagiyina mu buwandiike yeeyo. Wow. Nensanyuka ne mugamba yes I will. Nzikiriza ne mugamba naye ka distance kompadde katono. Ate omulala agamba nagamba honey I'm ready. Wow. Nkisazeewo nga ndi ready. Namaze kusaba. Namaze kwegera na Katonda wange I'm ready. Nga lwaki tetutandika kutegeka mikolo nga tutegeka emikolo gya mangu speed era meeting next kanisa zatula ntono kubanga tebagala basulako bintu ku last minute. Mukama n'akola ebyekisa ne tugattibwa namupushingako ko oluvannyuma ennyo nakkiriza nanyongeramu omwezi ne tuteeka paka mu March ne mugamba ojjukira nti twasinkana ku Easter Sunday lwe wayimba katena tuteeke ku Easter nakkiriza okwanjula awo embaga namugamba nti kakati olw'okuba Easter yaliyo 27th of March nemuga kati okwanjula mbadde nsaba tukuteeke ku birthday yo nebeera 13th of March naye mpa gap ya weeks bbiri ate abamu ekyo tetukirowooza nnyo emikolo eng'egyo ne gibeerawo ku ennaku zaffe ennene mukuza birthday anniversary so kwanjula ne kubeerawo 13th March embaga nebeerawo 27th March so buli Easter Sunday yali Easter Sunday buli Easter Sunday muba mu anniversary ey'okusisinkana okusooka n'ey'embaga babagatiddewa olwo batugattira Kitooro Entebbe Kitooro reception tugiteeka Kisubi Gardens kukubaawo bangamba mbwe abafumbiriganwa ne bagattibwa kati ng'ate babadde babeerako bombi mbuha ne muno tebakolera nnyo makulu kati kankunyumize ffe twali ffenna paka ku dde esembayo kubanga saasobola kuddaka nayina ebyotegeka bingi ate ng'emmotoka eri eno ne muga ojjanga kunnyamba onvuge ontambuzeko mu bintu bye nneetaaga neme kutawaana na takisi mu kwetala okwo kwonna ye yanvuganga nga ndaba n'enviiri ye yanzija mu saaluni nga nzibisseeko ne mukaasuze katya yanzizaayo nsuleyo banone ku makya naye ng'eka tebamanya ani anzunze ebyo bonna bagaa nti sijjaso eka distance yali mpanvu okuva ku main road ogendayo nga nti okutambulanga mu kiro okutuukayo kati ne mbagaa njafunawo ensula minwayo nga nteekateeka emikolo naye mu nnaku enkulu ezineetagisa osula ewaka njasulangawa ffe bwe twakikola katono nnyo ebintu bibiri byojjukira kwanjulako ekisooka nzijukira nti twafumba emmere empoomu ennungi kiyiseeko naakabanga naye olaba kyekikujjira eyo emmere n'abako baga nti wa twafumba emmere ennungi ne kajuyisa akalungi ekyokubiri omwami wange yasanyuka okundaba omanye okubanga baakaka mu kakatuule nga situsse alaba nzize era ne mukubira obuyimba obuwoomu kaliwo akasooka nakuba Kajjuli Muteesaasira by then baali bakayita bino mbinyumiza olwo nfuluma ayagala asituka nnone bino mbinyumiza ku mikwano gyange abayiseko gye mpise mwenna tibananga olugendo olwo lunyiga yenga lunyiga otambulira na mu kwegomba buli akuyitako n'owuwe n'oluma awuli wamuzeetala naye nga temuliwo abange abamu ne bakulimbalimba abamanyi okusa ne bageya newegumye kugamba kimu nti luli borro
naye mukama kyaterekera nalindi awo naleetera awo kati asituke akokubiri kati tutuuka batutuuza oli wange ebiseera ebyo obuyimba bwalaavu peesi yabanga yeeyo nakoyo kunira malusu nange kutunuulira aba balina abaabwe ne basolobeza nga nze bwe nsalirwa nasomosoma omugga gw'abalema nengobera ku lukalu lwabo abawanguzi kati nange bwe ntuula mu bantu mpulira njamu era nakola bwe nti oli wange ne bwe bananvuma enduulu neraya awo we tebaamutuuza yalema n'asituka n'awulira nga ddala ndiwuwe ne tusanyukira emikolo ne tusanyuka kyokka ng'ate abako bagenda okutuuka mu kitundu olw'okwetala okungi kwe naliko nga sinnanaaba naye mu kupapa okwo kwonna kutulokola kindoza kyantwalira eddakiika nga 3 ku ssaawa nga ne make-up awedde kuba siri muntu ayagala nnyo okwekolako nga buli kimu kiwedde nga ndi ready okusisinkana omulenzi wange saalingizaako mu ddinisa namulinda mulabe nga bamuggyeeyo era senga bwe yamala omugjayo teyatawana na kutuulamu n'ayingira nanona banamgasenga njagala mulabako Okwanjula kwanjula ne ku mbaga kasuze kataba kunoonya ebintu 2 byojjukira ku mbaga yo ku mbaga ekisooka kyenzijjukira yatya yangamba yatya nga manyi sijja kulayira yali yanyizizza nangamba ng'olina obusungu nenkutunuulira nga nabatojja ntero bigamba abantu nti musobola okugenda mu kwanjula nga muli mu lusirika musobola okugenda mu mbaga nga muli mu lusirika kati yatya between these 2 weeks something happened nenyiga ate oli muntu alinamu ate kati problem eriwo nga I'm too busy we can't concentrate and talk mukyogereko mu kisootinge ndi up and down nina ne challenge endala ndi kudaya te gawuni entuuke sagala bintu bya gawuni kugira mbu ndi munene nnyo nalonda ka gawuni nga kalina kuntuuka omukyala nanga gwoyina okusala nedda ssebo nze nalina osalira gawuni era nengisalira nekundebera nendeberamu kati jjukira bw'oba osala omubiri system yo teconcentrating kuba toguliisa bulungi kati ate ntambula kati hormones zizaala busungu bwokka so andaba amanyi tuluddeko ffenna tubaddeko ffenna era yaŋŋamba nga maze okulayina yali atya nti oyinza obutalayira yagamba nti bwe banaabuuza yaŋŋamba ensonga ey'amazima emulobera yagamba natunuulira ggwe abalala batya congregation yatunulira yatya gwatwala agamba oba anaalayira ne mugamba nti nabadde waakulayira era honeymoon lwaki etunyumira kubanga ebintu bibiri byenzijukira ku mbaga yange ekisooka omutimbi yantimbira n'ennyumirwa ekyokubiri mwami Bukenya mumusisinkana bwe nti nga bonesunga abalo nga bwe namwesunga kwanjula ate ku kikuluno tekyaliwo nali njagala kwogera naye nga bonoga nti I need time with him nga tomwesunga nti yamugera miko oyine banja waliwo ekipendinga yes ebyo mbijjukira nti byandi ku bwongo kuba ne bwe twatula mu mmotoka nga tumaze okulayira nga tetwogera nga manyi bwe natandika okwogera abatudde mu maaso bajja tuwulira era bwe yankwatangako webale kukkiriza kulayira ne munyweza engalo mulaga nti tofaayo tujja kwogera kati nono ng'omunyigamuko naye nanyweza ate nga twemanyi nti bwe tugira waliwo abantu kyenjagadde ku sofa kyenjagadde ku relationship yo ne mwami Bukenya oli sensitive ku PR this public relations nti bibeerawo of course bibeerawo naye ate oyagala okubibira oyagala obibire mu bisootingireka yes ate ne mu sorting yaffe
at first yasooka neebaamu embirigo gye nagaye nti nze nagiteekangawo naye kati oyinza n'otusanga n'olowooza tunyumyamu naye nga tuyomba nga te tuno tuli bize tuyomba naye nga tutudde wano bwe tuti tunyumya muleppukaawo nga nedda ojjukira ekyo ekyokuba nti yatya embaga ekyokubiri ku mutimbi yantimbira bulungi. It was an open wedding, teriiko tent, teriiko tables. Yatimba bulungi n'entuuka abantu olese hotel setting. Omukyala omu yakola se twenaga nti Bawukenya balina ssente laba okutimba. Bana balina ssente bulijjo batulimba. Bambi she was cheap naye yakola omulimu omulungi. Yali musenenga mmeka? Yali mu bukadde bubiri n'ekitundu naye nga ye yaleeta emmeeza, entebe, buli kimu n'atimba. Embaga ebadde omwaka ki? 2000 bali emyaka 7 emabega. 2023, that is 2017 I believe. About 2016. 16, yes, it was 16. Kati bwe tuvaawo okwanya embaga ewedde tusiibudde olweggulo mugamba omanyi tuvuge nga tuddaka naye nga kesi ya honeymoon bagitadde dda mu motoka emabega nemugaa tuvuge nga tuddaka ndabya n'emmotoka nkyafu gye babadde bakozesa ku wano tujja gitwala ku makya Moshingbe tusuleko ewaka for today we are tired tomorrow we set off. Nakibayinga omwami wange agonda nolowooza aŋŋondera naye nga mpa mirembe. Nakibayinga ne tuddeeka ne tufuna kye tulya ne tuddeeka. Wabula twali tetunnaddaka n'abaako ew'omukadde alinga muzadde waffe yeddira ngongera muyita taata wange we yampisa nga tutwalayo keeke n'anteekawo kaabeeko naye byatwala bya droppinga. Kati eyo gye nasanga bambi mama waffe oyo n'okuwummula yawummula gye nasanga mama Lutaaya ne taata Lutaaya nabo ne bantuuzaamu kati ate obusungu ne busala bantuuzaamu nga bono nga mwana waffe agendedde ddala kati ebituufu ne bambuulirira taata n'ambuulirira natuuza emikolo bwe gibadde ne tumwebaza n'atukulisaayo n'antuuzaamu ne maama immediate that evening zaali sawanduza nga 2-3 ne boogera nange era Bukenya agenda okujja nga nze olwedde bantuuzizza omulundi omulala nga tugenda nga mpikinga nga ntwala. Did they have an idea of what had happened? No. Wow. No. Katonda akola bibye ate abikola mu ngeri toyinza kumanya era bw'amanya nti kati sozi needs rebuke akikola mu ngeri ye ayinza okuleeta omuntu n'ayogera ku butakkiriza bwo naye nga tamanyi nti toli mu kukkiriza kati oleme kubeera kino nti anumbye banjajinga kubanga oba sure nti takimanyi ono takimanyi naye can you imagine someone came in and said this and this era oyinza okinyumizaako Beki n'omuga Beki Angela yazze nayogera ku kino na kino olina kyewamugamba nti Angela nudde n'omuwuliza nti Katonda ayogera ng'olabira ddala Katonda ayogera so immediately kubanga I'm imagining emikolo oba exhausted n'ababadde ku mikolo baba bakooye ate mami oyo yali mulwadde era ye teyajja ku mikolo naye yajja namusanga mu ntebe ng'atudde nabwati bambi yawummula naye yatuula bw'ati mu ntebe yavaayo musenyu n'ajja n'atula bw'ati n'atukulisa daddi yagera n'amutama nabembadde nabo ku mikolo baabano n'atuyita in fact ne daddi emikolo tegyaggwako nga mukyala tali bulungi alina kansa najja n'atuula ne tutasooka n'antunuulira n'ambuza ebibuzo bye yambuza n'amala n'ayogera nange olwo nga ne bamuzeeyi bonna bayogera nange naye bonna tewali yamanya kakati tuddeeka twebaka nno otulo twaffe ne bukya buba bukya tuzukuka wetunaabako nga nno nsirise soogera ate sinze muntu asirika ennyo naye nga ate sinze muntu asirika ennyo naye ku olwo nasirika nga nnoonya ample time and the right words kwakagattibwa n'omuntu oyinza omumutomera obutomezi ekyo nkijjemu ekyokuyiga yes tolina kyofiirwa olumu bw'olindamu n'okucalculatinga ebiro njogera ddi njogera ntya lwaki njogera can I wait kitegeeza eriyo ebirinda tewali na kitalinda
tewali kitalinda kino kituufu naye kirinze kitya is it the right time, the right place, the right approach? Wow. A big lesson. Thank you. Yeah. Kakati bwe tutuula mu motoka yaffe avuga angamba nkutwalako Gorilla's Nest. Ngamba itizoke wangamba kafo kalungi nze nali sikamanye yakalonda. Ani avunaanyizibwa kwane muno? Ku bagole bamanyi bakyala be bakibera munnyo abaami tebamanyi na kumanya. Ati kisinzira bwe mweyagala ne bwe mutambuza omukwano gwammwe. Kubanga ku mulundi guno yali mwami ye yasalawo. N'ekirala olumu muyinza otunula mwembi ku nfuna yammwe ne musalirawo wamu. Olumu ayinza otunula ekifo ky'osinga okwagala n'akutwala eyo. Bulijjo ky'oyogerako yo dream place. Olumu gwe kenyini oyinza okwagala omusurprisinga. Lwakubanga muyinza mwembi okwesurprisinga nga mwembi mwabuukinze ebifo eby'enjawulo. So rather ne mubeera ne communication. N'omugamba on such and such a date, it's my treat. Gwe n'omwetwalira. Naye nagamba atugenda mala ennaku 3 tosasula nnyingi nange it's my treat nina gye nkutwala. Naye bwe basi surprise nga mwakiteesezzaako oleke yasazeewo ovuga n'avuga. So that time around ye yali omuvuzi. Mu kwanjula yandeka ne byaleeta kabula katambere nga nze mbisalawo. N'okubigula nga gwo biguze nti. Mu mbaga ne mmuleka bitono nnyo bye nasalawo. Era bwe namala okulaba omutimbi owa keki yasalawo keki kijayagala kala ki bwajagala keki etera kuba yabakazi naye namuleka omwami wange ne mubulira bulizi flavors zenjagala. Ebintu ebisinga n'abyesalirawo. So buli ekyagirangamu nga mugamba obirabye. So I know he is a man of good taste. Na bibisinga na. He is a man of good taste. Are you a man of good taste? Simanya banatubuulira nabo. So tuvuga tugenda bwe twatuka mu kifo ne tufuna ekyokulya twasooka ne tubako tukane tufuna ekyokulya n'antwala mu kifo. Twatuula na bweru twasooka ne tutuula ebweru ne twogera. Finally. Namugamba bw'okola bw'oti ne bw'oti obanga atanjagala. Twayogera bwogezi tetwayomba. Wow. Twayogera nanyinyonnyola ebyali byetaaga okunnyonnyola. It took us some good time kubanga ne lunch twagirya late. Ne twogera ne tubanga aba reconcilinga. Naye olw'okuba nali nkiterekedde ebbanga kyali kirina okunvaamu empola nga sikifoosinze. Kasita ntereka ennyo nga nŋumiikiriza kiyinira fuluma mpola ate kiba kineetaagisa n'okukisabira ne metterekayo kaali nti naye era ensonga ezimu kati tuzoogerako nga bw'onoogamba nti can you imagine nafuna akabenje ne mmenyeka amagulu si so nti namenyeka okitegeera kati tukyogerako nga testimony nti naawe twayitawo. So ne twogera ne tukkaanya ne tunoonya solution na netondera nange ne mugana nange ndabika mbadde muzibu naye saasira kakati. Waliwo abantu abamu abalowooza nti I believe nsobola okuba nga wansobezza naye in that process ate ne nkusobezaamu abamu basigala balowooza kimu kati ndaba mu kwogera kwammwe olaga nti yes yali yakunyiiza naye nawokkiriza nti along the way mu mbeera eyo oyinza maybe reaction bwekuba kukakkana oba kwetonda ndaba nga kwanjuyi zombi nyinza banakwatakinga nyinza banakola bwekinegu abamu basigala nga balina engeri babeera waggulu nga ye alaba ne bw'aba nakoze kino kubanga because you did this. Wow. Simanyi naye era mwoyo ndowooza abikola kubanga nayogera naye nanyinyonnyola bwe yatidde nga tulayira ne mugamba I'm sorry nakuteereddewo embeera eyo but I wouldn't. Enjagala gye nkwagala sisobola. Okubanga mu congregation gwe gwasinze okweraliikirira gwawassa ng'abadde amanyi nti ekigambo kiba kiva eri. Yandinsuubidde twogere before naye ne bwe yalinga nvuga mu motoka okunzunza mu byonna during that time nga sikyogerako
kati nagana yona agenda kulayira oba nterese ku lunaku lw'embaga njiwe yali ku bunkeeki so wano nemwetondera kati bwe tubimala honeymoon yaffe yanyuma kubanga bwe tugivugako ennaku it was for a week ne tuvaawo wiiki ey'okubiri ne tugenda ewaabwe ne tulambula jjajja saidi ya dadi jjajja saidi ya mami honeymoon yamwe eringa yali abakeera babateewa like abatabeeranga nako nze Bukenya nkwanaddeire bonna tugenda antwale omugole baddemu bamulabe buto ku mbaga wano baleka tebanneetegereza kati mugole kati mumulabe nga akawooka tuddamu tutambula nvuga tubalaba leero ne tusirewa jjajja gondiyana ali ne jjajjaawe azaala taata we awo musuubira nakubanga ali wa jjajjawe azaala gwe mwe mwatumanyiza ku lunaku lw'embaga abaana bonna buli mwana nti alina akakwate ku mwami n'omukyala Bukenya bawerekera bonna bwe bamala owerekera ne tubakwasa jjajja ogu bagende balya keeki ffe tugenze era bwe bamala in fact balwawo n'obatuddiza tusooke twejjemu emyaka nno gyayita kubanga ekito kyali tekisoma kye twali tubeera nakyo nga bali be basoma so ebbanga lyayita nga tukyefiiringa buto mulimu byammwe kyatulina ndowooza n'emyaka ebiri emirala okulowooza nti tunaddamu okuzaala kati mutandisa obufumbo obutongone naye mu bufumbo obwo nali nasisinkana omwami n'omukyala Kawuma ba North London embeli omuntu wayinza obbategerera kati nasooka nensisinkana mwami Kawuma ne tubeera ba mukwano nanzaalanga muwala we kati nsisinkana omukyala kati buli lwe nafunanga challenge nga twogerezeganya n'omukyala antuuza byonna tubinyumya twogera paka lwe yaŋŋamba muwala kati tugenda kivuga bwe tuti yaŋŋamba tobulamu kinene ne senga wange nno yakiŋŋamba nga mbuulirira naŋŋamba gwe teweetaaga nnyo ku kapano biti weetaaga just ka polish katono oshining you already there ne senga yakiŋŋamba ne mama Flora nakiŋŋamba tobulamu kinene kati tugenda teekamu omuliro ogusinga omuliro konze gwogere mami naŋŋamba vivi naŋŋamba wano wansi w'enjuba tetulina kye twagala Katonda kyatasobola tuwa naŋŋamba sitaani bw'aba agabira ababe ng'ate obuyinza abujja mu maaso ga Katonda kuba ye yamuwa amaanyi ago Katonda akomawa naŋŋamba kati buli kyoyagala ku Bukenya vivi nga tonnaba muwanga ogonze nga tonnaba mufumbira mmere ewooma nga tonnaba kweyonja nga tonnaba kwogera nga tonnaba buli kyolowooza tonnaba musaba kiki nga tonnaba kulowooza nti oba njagadde bulungi oba tanjagadde bulungi oba akomyewa oba takomyewa oba wenaaganyeemu vivi nanga tekiriyo kino kankyogere kakibe ekisenge waawe oyagala otuuke ku lunaku olwo mwamisozi you're not feeling healthy naye ate olina woyagala otuuke ne Becky ku olwo everything statement eriki tobulamu kinene tobulamu kinene kati tugenda teekamu omuliro ogukola ki gusinga ng'amaka gonna gatambulira ku kusaba kati olwo nsimbula neerukira n'omukeeka gwe kennyini gwogenda okusinziira kola omusaalo ensansa zange engalo zange wali osimbudde era ntandika okuva awo ekyamazima Katonda n'atandika okusumulula ne buno obusungu buno obw'okunyiiga nolaba sozi ng'alina Angela notumbira nogejja ne buggwaawo nendekerawo okunyiiga nendekerawo okweraliikirira baze nendekerawo omuteeka ku bunkenke nendekerawo obwo obuyonjo obwo mbwagala
siyinza kugamba nti bwanzigwako naye nendekerawo muteeka ku bunkenke obw'ebintu ebiggwawo tawulo eyulika lwaki nteeka obunkenke ku kyebbeeyi kyange olwa tawulo eyulika I can as well buy another. I can as well do away with that one. We can as well use that same one after cleaning it. Is that compromising, adjusting? Adjusting. I adjusted. Kegamanga, I'm not compromising. Auntie, that means omanyi batugamba you need to be flexible. Wamaka si gwe wankuza gwe nfumbirwa nze Bukenya teyaliyo nga nkula nange saaliyo nga bamukuza ayina enkwata eyiye y'ebintu nange nina enkwata yange we need to be flexible nina okubanga engalo zino singa tezigonda toyinza kukola bwoti era bwe ziba zagongobala ogenda okulaba toyinza ziyingiza muno so you need to be flexible n'amagumba go singa evvivi lino lirwala tokyayinza kukola bwoti ngenda ne ngamba abantu nga nkutta omuggo ogwo nembaga sikyafukamira kuba omugulu ogwokusatu tegwefunya singa guba gwefunya nandifukamidde ne mbabuuza naye tegukola ki gye guli gye nsigala so flexibility eyo nga tenjitaddemu amaanyi ga Katonda kubanga mu buntu tosobola sozo oyina by'oli nga gwe yegwe mu abasajja mubana ego ffe tulina oba kala oba dalu oba bazulu kabanzi ndoza naye ng'ate bituufu tutucyankalana noga nti omukazi agenda okwokya ennyumba that is women olw'okuba tuli banafu tuli bibya binafu kati tukozesa nnyo bino ebipapa ebyanguwa kati omusajja ate ye bwajja n'obwana amaanyi ge nenaga nti asobola obeerawo n'aguguba amaka ne gababeerera ekizibu ajja kuntegeera naawe n'obeera noga nti ate nga tayogedde bingi ne mubeeraawo so that flexibility kale ndabira ddala lwaki ndeesa ekya okuadjustinga omuntu abadde ow'oluyonjoyonjo omulala agamba nti oli Bukenya ateeka kubanga mu kiseera kino yakola adjustment kati awaliwo n'okumanya bannange of the two ani adjustinga okutuuka ku mutendero ogwo kubanga ndaba it would look common or easy or understandable okubanga mwami Bukenya yakola adjustment neyegendereza ono ow'oluyonjo kati ndaba ow'oluyonjo yakompromisinga okwaccommodating oli omanyi lwaki tekisobola kuba ku side emu era bw'okirekera side emu it fails it takes two mwababiri mufuusa omuntu omumanyi lwaki mwami Bukenya muyita myland Katonda yakwata n'abumba nze ye Adamu wange Katonda yamukwata n'amubumba n'akwata nze n'ansosonseka mu mbiriizi ate n'amala n'anziggyamu wali nange n'ampumba kati nze ndi kitundu ku ye kyokka ate yenze kungulu singa olubiriizi luno luteekawo embeera nti you're irritated mbuulire essaawa eno singa obaako n'olubiriizi olukuluma tebaziyunga nno naye bakanya kugafuwa baluni kola bino tebaziyunga kati singa n'ekiri kungulu kiteekawo embeera nti olubiriizi terulina kuba comfortable n'olukoonakona what happens if is my land nga nze kiri eky'omunda ye yaali kungulu kunze ensigo n'ettaka bwe bitakwatagana era tebimera tewabaawo kivaamu olw'okuba nti tulina kye twagala tutuukeko oba kye twagala tubeere fembi omulamu ogwo gwe mutunuulira gukukakkanya n'oadjustinga n'okulaba tawulo nti tawulo tesinga Bukenya bbeeyi kati tawulo yange oma oli nanga kwegamba munju muno kusozi ne tawulo ani kikulu tokwata ku ssimu yange togikebera ku ssimu ne Beki ani kikulu essimu bwegwa togula ndala Beki bwafa batta asigala kyekimu naawe ebyo bye bitutawaanya mu maka
gwe tunuulira embeera. In fact ndowooza twandibadde tunuulira triangle yokka mu maka nti Katonda wali kyekisinga obukulu. Nze ne Becky ffe tuddako ffe n'abaana tumanyi obbagamba nti twabasanga mu bufumbo. It is our time now. Kubanga ffe we tutabeera kijja ssanyu mirembe waka n'abaana tebaba na mugaso. Are you realizing or have you realized mu research wo nti ate abantu abamu batuuka mu maka bana ababiri ng'abaana kyekikulu ne mubeera miserable ne mubeera stressed because of the kids. Ate nga ndaba the shortcut is you being happy, then it is just automatic. Kijja automatic. Ng'abaana bakiraba namwe mukifiiringa. Tekisoboka na kusoboka. Abaana bayirawo abaana baffe mujje mubegendereze. Balaba. Atunuulira mami n'aga leero mami ali mu bulumi nina 2 year old. Naye Rafi antunuulira najja n'ambika ne ka blanket. Naga mami tasobodde nakwebikamu empewo. Nga mutuufu alaba mami anafuye. Naga nokuga bye bye good night misana. Ngalaba oli mu mbeera esaana okulabirirwa. So nga yandikabye kujja musitula 2 years. Abaana bano they notice every movement mu bulamu bw'abazadde baabwe. Nti tubimanyi okubeerawo ne mwami Bukenya ne tuseka ne tuzannya ne twehaginga ogenda okulaba n'abaana baseka kubanga balaba. It makes more sense omwami n'omukyala nga basanyufu. Eryo ly'essanyu eriyiikira abaana. Mwami gwe okimanyi nti omukyala tomufaako ofa ku baana. Ate omukyala. I think it is omukyala abaana bo nze abaana bange ndiwo ku lw'abaana mba abaana gy'obeera yajja nabo era nze kakati ndiwo ku lw'abaana era kati nze baana bange. Oh, it's a big lesson. It's a big lesson. Nze ndowooza kitegerekese bulungi maama ne taata bwe babeera abasanyufu it is automatic. Ofaayo abaana okusasula school fees n'otafaayo kubanya nti omukyala yeetaaga yakagatto. Ofaayo omwana ku parking byatwala ku makya n'otafaayo ku breakfast omwami gy'agenda okulya. So nno ng'ate yakola ebigenda ovaamu omwana yeyingini ofudde ku mipiira gy'emmotoka yingini ekutuka eggwawo. Era emipiira gigenda obeerawo nga tegitambudde gife. A big lesson. Ne bw'ona ogijja kweno emmotoka n'ogikwasa emmotoka endala nga gyali girina kuba kweno oba tolina kyokoze. Abaana baabasanga mu bufumbo. So Angela ndi mwami Bukenya first. Era ffe waffe bwe kiri. Mami bw'agamba nti ayagala kulya kyennyanja akirya ne daddi. Abaana katubaweeko buwi. Bwe tusalawo nti olwayo tutwalako baana oba tuwamu baana. It is different. Naye mami ne daddi tajja kusobola kulya kawunga leero. Abaana mukalye. Daddi tajja kusobola kulya kawunga. Mwe mukalye daddi ali kyayagala. Wow. Waliwo omukyala anyumya n'agamba mukimanyi nti nze ngenda auto abaana nga bawummudde. Omwami lwatwala abaana n'omukyala lwagenda. Era tulamuza kati obaana be baba bagenze oba naawe oba naye ate wekiggwera awo era omwami alangirira nti ommanja kati olinda ttaamu it's usually 2 times abaana nga baakawummula nawali nga baddayo newali mu kuddayo. Kakati kambuuze simanyi oba nze mbiraba bulala. Nze essanyu lyenzijja ku mwami Bukenya emirembe gye mufunamu bwe mulaba tewali mwana wange yenna ayinza tuula waawo. Kwegamba nina eddaala kwe mussa bwe nti oba mba nnyonnyole ntya mutunuulira nga kyanjawulo kya bbeeyi kyange ate ye yampebwa kuva mu ggulu. Bino bibala ebiva mu mukwano. Omukwano gwe nnina ne mwami Bukenya nti singa guba butabaawo n'ebibala sandifunye. Era nze ngamba abantu ne bwe mba mpa obujulirwa mu kanisa mbaga nti he is heaven sent. Yampebwa ggulu nti simanyi na kumanya.
waliwo ekibuuzo kiri common ku bakyala ate nga tutera okuba ne answer yakyo ondeetedde endowooza nti oyinza oba nga olina version endala ya answer batera obuuza ne bagamba nti bw'obuuza abaami usually God forbid naye singa embeera ejjanga okusigaza omukyala n'okusigaza abaana ogenda kulonda sigaza omwami wange ate nno n'omwami wange agamba asigaza mukyala we abaana babasangawo tusobola nozaala abalala whichever way abatuwa akyali mulamu tavangawo Katonda mulamu naye Bukenya sinza funa version y'endala ali ogu oyo musajja ali ogu tondaba nti nange nkwata emiggo nange Angela ndi ogu tayinza funa version endala ya Angela era ne bwe wajjawo omulala nga nkira those memories that I created that no one can break kati naye yeye nze sirabayo Bukenya mulala bannange ne bwe munoonya bwe nti taliyo bannange tuconcentrate okufa ku baana si kibi kirungi naye abaana priority should be my wife your husband abaana kyekola kyokka bwe muba n'omukwano mwami n'omukyala kiringa bw'onoobeera awaka mami ne daddy nga bakkaanya weekanga they are both your friends and I am realizing abaana bano osobola okuba concentratingako n'obafaako naye nga bwe bakutunuulira bakulaba toli musanyufu kino ne kitakola sensi kyokola so okulaba obulabye mami ne daddy nga basanyufu kirina essanyu lye kibayiira ekyo nga balaba bifulowinga bufulowinzi tubeerawo nga sina baana nga bantu batulaba muntu naga nti njagala bwe mba wakufuna musajja nfune nga Bukenya meaning you're inspiring someone okufumbirwa already naye mumanyi nti abaana baffe abamu bali mu maka gaffe naddala amaka agakuzizza ku baana nga bwe mwogera ku bufumu agamba hey there is nothing good about marriage kumuliro gwendaba eka exactly bw'atunuulira taata we talaze ekifaananyi kirungi bw'atunuulira maama we waliwo ekivuddewo tewali babasomesezza balidde banywedde naye nga teri kiri mu bufumbo kyayo yaayo okujjako nga Katonda amuwaludde nnyo n'amugamba nti sozi wasa tolina bw'ojja kikola naye kola ki naye ogenda okulaba amaka ge nga galimu nze neesobola nze omukyala oli kyeyava ngamba mukyala Kawuma mami ntera mwita mami Kawuma nti Angela kusaba because we need to break n'ebyava mu bajjajjaffe ne mu bamaama baffe ebyo bya obufumbo kyekino bwe kiba si kyekyo omanyi ffe abengabi nze ndi waŋŋonge abakazi b'eŋŋonge osanga ati tyeffe ate nga bakyogera timbogodde nnyo olwo genda obuuze ku b'eŋŋonge gwe buuza buli alina omukazi w'eŋŋonge ajja kukubuulira nti mbolo nkujoze nnyo engabi bwetyo so omukyala Kawuma kyateekawo kwe is to break even that okuyita mu kusaba amaka ago gavugirwe Katonda n'omukwano gw'obwa Katonda bw'agamba nti mwami yagala mukyalawo nga Kristo bw'ayagala ekkanisa takugeraageranyiza ku kirala Kristo bw'ayagala ekkanisa asuula buli kimu n'aconcentratinga ku kkanisa ye bw'agamba nti omukyala gondera abalo talina kyakyakugeraageranyizaako tagala nti tunula emabega gy'osibuka olabe culture yammwe egonda etya ebyo tubiteekawo ebyo tubiteekawo fo nga bw'onogamba nti ndi muganda omuganda asigala akola bw'ati nti ndi mukyala munyankole yes ate sinalaba nnyo buwangwa kangereze ku baganda obuwangwa obw'omuganda obujja ne buba nga bucontradictinga nankola ya Katonda bikola oluganda kubanga Katonda yasibukako buli kimu ate era bino ebimu tubiteekawo ng'olaba bajjajjaffe babiyiya nga ngeri ya kutambulamu mu butuufu bwakyo butavaako so nga tewaliwo omusajja omuganda akugamba nti nze okunfukamirira si kwe kukola ewange ya Bukenya okufukamira si kwe kukola amaka ewuwe naye muganda n'omukyala gwalina muki era bw'ofukamira ate takaayana nti situka no kubanga manyi oli muganda naye ate era bw'otafukamira ate era tekimugambisa nti ddako ewa ssenga gwe ssenga obulamu ssenga kuba ye ayina level kwalabira amaka okusukka obuganda tulina okulabira amaka gaffe okulinaana eggulu okusukka anything okusukka obuyigirize bwo
okusuka sente zo okusuka bw'otuuka maka, let it be a man, let it be the husband. Amagezi go, sente zo, ofisi zo, byonna biggwawo. Tewali ku byonna ky'olina kitaggwawo. Kintu kimu kyokka ekitaggwawo gwe mukwano, kubanga agutuwa waali. When they say God is love, ne bagaa nti kulembeza Katonda, kitegeeza omukwano mu maka gwe gutakola ki? Era bwe muba muyina Katonda agugaba, then you have it all. Kubanga then you have it all. Bw'osembeza okwagala, mwana wattu olaba nga sozi yasobezza naye nga muntu. No accommodating. Guys, there must be a problem, maybe with me or with him, but yetaga kusabira. Bw'osembeza omukwano, you start looking at a human being ng'asobola nawe kennyini ng'oli culprit osobola okukola kye yakoze kubanga okikozesa kwagala. Bw'osembeza omukwano, ogenda okulaba ng'ebintu bino ebisinga you relate it with love. Kati kwagala kukira byonna, kusonyiwa, kugumiikiriza, tekunoonya byako. Ate bw'okugamba nti tekunoonya byako, you do away with self. Numizibwa leero ate omutwe gunnuma ate naye omwami wange yeetaaga conjugal duties. You compromise. You find ways. In fact, wesanga ofunye ka foot bath, ka warm foot bath, wesanga massage nze kugu. Osobola okukakanya omuntu ogukuluma. You meet your husband agenda okuddanga mwoli. Obeera kundiringa bwe nga nti nze kati sikyatambula nnyo naye noga nti kanesige ka oiro nga mmaze okunaba akwate ku lususu. Give me 5. Akwate ku lususu nga lususu. Because I'm still his wife. Olwokubanga omwagala, oyagala akomewo akusange ngo owunyanga kyakolya. Italaba nti nazaala akitegeere maama alooza nasiga kisoboka okubanga nkyalinga oli sireeyi agwe ngompadde surprise. Yes, ayina okusigala nga akutunuuliranga mukyala wo omwagalwa nga nawe omulabanga naye kijja with love. Nti olumu ne bw'oba omwesunze tokimusuulako busuuzi mukubireko mugaye nti mwami sozi abula leero nodda mangu onongwako. Gwe tugenda ku story wali obufumba butandise mutambudde mukyala kawuma formatinza nkuttemu kigambo okusaba kikoledde ddala up to date kubanga tewali oba kiri external oba kiri internal tewali nsonga kati ejja n'enkuba kigwo. Omuntu alina engeri gy'atunuulira mukyala Bukenya bw'awulira ng'alaba obufumbo bwammwe ebadde bed of roses. You met Mr. Perfect, he met Mrs. Perfect, nga buli smooth. Story yina engeri gy'eflowing era oli agamba maama mukayisi baamala. Wabaddewo challenges n'ogamba nti abange from day one. Nze nagambye ogwasooka it was my way. Ate nga bw'olaba nkola bwe it was my way. Naddamu ebbali n'asikamu nze ng'ate nsongesa maanyi naye nga ngasongesa my way. Entalo ezaali awo siyinza zikunnyonnyola kubanga twazirwana eziwera. Kati kyoyogera kiddamu ekibuuzo ky'oli ngagamba nti abaye obufumbo buno omukwano guno gubadde era bwe guti ng'ogwammwe. Unfortunately nti muyinza obanga mwe muprioritizinga nnyo ebyo ebigenza obubi ne bibanga bye bikula ennyo. In fact nze initially nga n'okusonyiwa kummenya nsobola okukusonyiwa naye buli lwe nkyogerako kye nagambye nogaa nafuna akabenje n'okwata awo wamenyeka nga tewakyakuluma nno na nnyo naye noga okugulu kwange kwamenyeka. Okitegeera nti I had that problem nti nga nsobola omusonyiwa kandi n'ebimu ng'oluusi yabikoze nga nze kizibu. Omanyi nti olumu at the back of your mind ng'olumu okimanyi sikiteekako na birowoozo because I want it to be him. Tokiteekako birowoozo kubanga owulira oyagala omunenye ate kigguke nti nakunenyeze gwe wakoze. Kugamba kyagenda nsabira kisabire ne mga I think I need to forgive my husband. Syesigambye bwe nduka akakeeka kano ntandika okufunafuna sport yange mu kisenge nkatuulako
mugamba nti Mukama nsaba otereza amaka gange naye nange kennyini siri kirungi sooka okkakanya obusungu bwange kuba bungi bubi. Ekyokubiri nsaba onsaasire mbeere omukyalo omulungi eri omwami wange. Olwo kati ntandika okwesabira ng'omukazi ŋŋwanire baze. Tumaze nno n'okulayira kati ate lwenkisaba era abatannaba kufumbirwa saba obeere omuwala oyo omusajja oyo gw'alina okutwala nga naye bw'omusabira abeere omusajja omutuufu. Tubeera ku kimu oli in fact olina nakuta olw'okuba nti tulina okuggyawo self olina natandika naawe onteekeretekere omusajja omukristaayo nze ate mbeere omukazi omukristaayo ennyo amugwanira nti ngenda muwa emirembe ngenda mwagala ngenda kugonda oli naye omusabire. Kati nze ntandika okwesabira muga nange mbadde kizibu kubanga mwoyo alina engeri gy'ayogera naawe kasita oweebikkula nenfuna self talk nga nange mbadde kiki. So I prayed about it. Neneesabira nemusabira njagale naye nga nange bwe mugondera bwe mutegeera bwe ntyo process nejja nga buli nsonga yonna eggwawo ne bwe mampulira ng'oba kale sokisi azambala ennaku bbiri ate sikyagala annebbako nga Mukama ayiga okuba nga ne ze nategesa aziraba nti leero lunaku lulala Mukama tawula eno agambe nti ey'ebigere ebaddewo nembisabira kati nga ne lwaba akimiisinze ngamba naye ate jjo yakikoze kitegeeza is trying. Omukwano guno ne gukulira mu kutegeeragana naye nga maanyi gampeebwa ggulu sinza kulimba nti naye nga tubadde n'ebitusoomooza up to date tewaliyo kubanga buli lwoliraba nga maka go tegaliimu kigasoomooza. One, muyinza okuba ne Katonda tewali. Two, tewali kwagalana. Ate Kristo kiddemu ng'oli ku kamera ekigambo ekyo. Amaka go gwali eyo nga temuli kigasoomooza. Ekisooka Katonda tewali kubanga sitaani tatuula nga Katonda waali. Awulira ekizibu nga mukkiriza ng'okukkiriza kwammwe kulina level we kuli. Ekyokubiri temuli kwagala because wherever you find love wonna w'ogisanze walina okubaawo ebisoomooza. Yensonga lwaki okwagala kubaamu okugumiikiriza, yensonga lwaki okwagala kubaamu obuterowoozaako oba obutaba na self, yensonga lwaki okwagala okwogerwako mu Bayibuli kulina obukwakkulizo kubanga kubaamu ebisoomooza. Onoobeera otya n'obugumiikiriza nga tolina kucocca. Onoobeera otya nga teweenoonyeza bibyo oba okwagala tekwenoonyeza byako nga byonna ono byakola biri ku ggwe kyoyagala kyakola kyoli kyayagala. Onoobeera otya asonyiwa nga tebakunyiiza tebakusobyako. Amaka agalimu okwagala galina ofuna ebisoomooza ate lwe kukula nga bw'olaba okukkiriza bwe kukula nga waliwo ebiyuuya era bw'oyuuyibwa n'onywera awo Katonda kyava akola statement nti olabye ku muddu wange Yobu. Kyava abuuza nti Moses omulabyeko kubanga bw'oyuuyibwa okola ki n'oyongera kunywera n'ogamba nina Katonda ow'amaanyi na kino kijja yita olaba na kiri kyayita. Kati olina obwedde bwe tuwuliriza nnyo love story yo erina engeri gyewulikikanga tik 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 kati otujjeeyo n'osooka ofaananya marriage yo ne marriage zaffe n'ofaananya relationship yo ne relationships endala. Kati w'otukubiddemu ebituli, one, it is how we see things, what we prioritize and how we fight. Wataddewo omusaalo awo omupiira ne gusooka gubeeremu 0 kati naye ng'ebisigadde ku almost abantu bibasanga mu bufumbo ebibasoomooza almost byagala obeera simira. Naye kyesaagala abantu balowooza abatulaba nti nze ndi perfect oba mwami Bukenya ali perfect. Ekyo watutangaazizza dda. Ffenna wano ku nsi nze nsobola okutta omuntu singa mwoyo aba tambadde.
tambedde naawe osobola. You can do the worst. Kyoyinza okulaba nti naawe kyekyo kye weekanze Katonda akyakubiseeko akasubi kubanga singa abikkula bw'ati ekikula ky'ekituufu eky'ekibi omubiri gwe wayambala nga tugudde. You can be anything. Naye enjawulo yeeno nti singa mwoyo akulumiriza naga nti to oba kola bw'oti n'okwata ekkubo eryo olwo otandika otambula ekkubo erikwanguyiza obulamu omuntu n'akutunulira ng'oli kyanjawulo mwana ono ye gundi yakakana era babimbuuza nange nkugambye ne ku kyalo waliwo omuntu eyamusinkana namugaawe bali kwagala mwana oyo yali mukambwe nga yeeraga nga tulaba omuntu ow'amalala omanyi nno n'okwematira nako nakutuleetera amalala omuntu ow'amalala tukati naye ani anaamuwasa n'amusobola. Mwami Bukenya akugamba era singa oba omusisinkanya akugamba nti Angelo oli gwe yakwana bw'asisinkana gw'alina kati bakubagana. Tulabawo Pawulo ne Sawulo. Kati ate ondetedde okulaga nti omuntu asobola okukyuka. Kyenzudde it starts with you. Si muntu okukukyusa. Siina wendabye wempulidde nga Mwami Bukenya yalwanagana naawe okukukyusa. Era teyakikolako. Nze nkugambye ye ayagala emirembe. Naye omuntu asobola okukyuka ate nga kiri within that person. Bw'ofuna self talk mwoyo n'akulumiriza ate ng'oyagala kubanga bino byonna mbivugira kwagala. Njagadde omwami wange from that day I said okay let me love him. Nti buli gye nkomye omwagala I'm ready to do whatever it takes mu mukama waffe mwagale kuganga mpira njagala musanyuse mpira njagala ense mulabe Mwami Sozo olabe Mwami Bukenya ogambe wow the Bukenya I saw years back is different from the Bukenya I see today. Bukenya omulabe ogambe nti Angela ayagadde munne kugamba njagala alabike mu maaso g'abaana nga dadi maaso ga famire ye nga mutabani ayina emirembe maaso ga mukyala we nga ndi musanyufu maaso g'ekkanisa nga muweereza we sa Katonda ekitiibwa. Kati okwagala kwe kumpalula n'ensaba eweetaagisa n'enkola eweetaagisa. No adjusting. Exactly. Ate nga naye kyekimu kubanga oli alina engeri gy'akyulira nga akiringa ekisiga ekifaananyi ti naye maama ono ye yasalawo abeera eddonfe bazze eno nadde eno bazze eno naye nga kya buli omu. Anti ate ye ekimwawula oba ekiyinza okumugattako omuweeno nti yali atya Katonda from day one nti atya n'okusobya Katonda we. Era waliwo ebintu byasomako tulina obutabo bwe tusoma naye bw'akasoma naga nti honey did you know wow leero lwentegedde nti kino kibi nnyo mu maaso ga Katonda kale bulijjo nkitwala lightly. Ogenda okulaba gwe tolina na kye wakoze yasoma bibye naye nga change nnungi ate enyuma. Kugamba okwagala kuno n'okwagala Katonda birina engeri gye bikudriving towards doing the right thing. Wow. Mutambudde waliwo of course ebibaawo ebisobola okugambibwa abantu nti abange kino kyatujjira. Twatandika mpola mpola twasooka ntufunamu obuzibu ne finance. Nze nendekera awo kola nafuna olubuto awo ne luntabula bubi nnyo nnyo nga ninakuba ku ndiri nendekera awo kola. Kati naye nga emirimu gye ate giringa egifa egikyuka ne tutambuzaako akagendo olwo n'emikolo gyaggwa dda tuyisizaawo n'emyaka ne tuzaala omwana waffe nga mukazi ali healthy ali bulungi nga talaga nti ne ku lubuto waliwo ebyabaawo. Yes. Kati gwe wandiise honeymoon wa honeymoon wadde honeymoon yayitwala emyaka 2. So afterwards nga kikuze kinyabo kirina mwaka gumu kitundu nenfuna akabenje akate ne katuvuga kubanga katuvuze ne katuvuga. Kati ye challenge ndowooza ebadde singa obuzito kubanga automatically eyingira mu finance. Eyingidde mu finance, eyingidde mu bintu bingi nti n'obusobozi bw'omuntu gwoleseeka obubuusabuusa. Concentration yo gy'olaze ng'omwami ebuuka. Kwega byonna. Akabenje tunyumize akabenje.
Akabenje twali just baweereza bawerekerako muweereza munnaffe ku kanisa ng'agenda mu mikolo. Naye yali kwali kwanjula naye nga tugenda walako twali tugenda Mbaale. Mu kkubo tutuuka ebbanda nga bukya zigenda musala nga 12 kireka bbanda ku petrol station oba bagiyita batya. In fact ndowooza oba ovaako bwoti ekyekyambogo okkirira waliwo petrol station ndowooza yali Shell we twafunira obuzibu obwo. Twali tuvuga tuddana ku kkubo mpolampola kuba twali tulina gwe tunoonya ng'atubuze batugambye atulindidde awo. Tudda bwe tuti ku kkubo omukyala yali awabye ng'avuga Subaru. Gwe mwalina oba emmotoka ndala yali awabye avudde mu leeni ye edda e Kampala n'adda mu leeni yaffe abava e Kampala abagenda mu Kireka. Yaava mu Kireka n'atwambala head on. Kati nali mabega wa driver n'agezaako okuwugula abe ng'avaayo n'awaayo ettama lye nange ne bandya. Kati nezaali zitujjirako olw'okuba budde bwa kumakya zijja misinde nazo ne zikola ki ne zitwambala endala 2 emabega. Nze ne driver almost mabega ne maaso. Yes. Kati nze ne driver olw'okuba nti driver yawaayo ettama lye bw'ati yali taxi. Mwali mu taxi? Yes. Baatutema mu butemi. Omwami taliimu mu mmotoka ate nga yayina okugenda era twali bakutuula ffenna naye ne tukyusaamu nga twali twagadde omuntu omu ajja abeere n'abaana ffe tugende mu mikolo. Naye nangamba honey, I don't feel like going. Tetulina bulungi financially. It's expensive transport owa babiri ate let me stay nina n'emirimu awaka. Abaana bano kambasigaze. Nasigala naye yamperekera twazuka saa 10 namperekera paka ku kanisa twali tusinkanira. Naninda n'emmotoka n'emala osimbula nakanyanga mugamba ddayo kana ngamba I don't want you to go. You stay. Nemugamba you go back home. Kasito ondabye bentambudde nabo balabye simu eggwako omuliro you can call any of them. Naddayo. Naye Mukama tumwebaza nti essimu ye teyaliiko. Nga tebasobola mufuna otherwise yandibadde mu shock. Bwe tufuna akabenje baakubira abantu balala omugamba. Naye naye agamba nti experience gye yayitamu yasooka n'agenda mutoyi n'akaaba nga tetayagala baana bamuwulire kuba baana be bamuwa amawulire nti mami bafunye akabenje. Naye nti yagenda nasooka nempulira nga afunye dayos nenziruka mutoyi ate nenkabirayo bukabizi nga tewali kyemadde ate nenzira nenkuba omulanga kati ate nenzira engune nga ate simu teriiko nenjiteekako. Then I started communicating. Naye experience teyali nnyangu naye nze kyennebaza Katonda nti yanzijukiza mangu nti yalina obuyinza ku situation eyo nga bwe yali. Then I switched off and left everything to him. Abantu bonna baga nti walina amaanyi walina mugumiikiriza wali ogumye naye kyenyinza okuga nti kiri kimu nti the moment I called nti ayi Yesu Kabaka otusaasire olwawulira hit bwe nadda bwe nti mbenga tunula nalisobola kulaba nga glass zinyingidde amaaso. That is the word I said. Awo we nakoma. Ayi Yesu Kabaka otusaasire. Oyinza kwogera kigambo kyawo ku buwemu obukuliko n'enguli ekutambulira ku mutwe nga oseereramu katono bw'oti n'okubawo eggambo. That is a challenge. Nzikiriza nti ekyo kyofulumya kisinzira ku byotera okwogera, ku byotera okulowoolezaamu ekyo kitera okujjira. Singa emmotoka bagikuba mu kannya nga babavuga muli mu taxi mugenda kuzika mugendayo baba bakuvuga oba oli ku booda bwakuba mu kannya ekigambo kye kitera okujjira ne ku ssaawa eyo embi era ekyo kyekigambo ekitera okujjira. Wagamba ayi Yesu Kabaka otusaasire. Kuwakoma Bwe nakoma nensirika. Era bwe bapakuka abantu bababba amasimu ssente naye nze byonna bye nalina nali mbikutte bwenti. Naye ng'otegeera? Yes, ng'era ndaba. Tho nga siri mu bulamu bulungi kubanga bwe nagezaako situkanveeyo ng'ono bamukutte. Mwoyo simanyi na bwe yakikola. I just felt someone telling me relax tojjaayo mugulu ogwo. Kuba nandigukutudde gwali bwe guti. Nandibadde ngukutulako. Naye simanyi ndowooza mwoyo yannuŋŋamya mangu nti to. Relax. Era I relaxed.
era kyasigalanga bwe kityo ng'ekigambo kijja nti kakana ne bansaba ababoda ne bansaba leeta ensawo nti ninze bagenda binzijjako nga nyambadde bwe nti ensawo nkutte handbag endala ndi bwe nti nga bw'omanyi mugenda kwanjula mwagala kwambalira eyo nkutte bwe nti ebintu era bagenda okunsitula okunzijjayo nga batemye entebe nga buli kimu nkiyina okugjako ensawo eyali mu gomesi nga zejje mbakwasiza ate nga ngikwasiza mukadde wa kkanisa mumanyi ne bantuuzaawo ku petrol station awo ku buti bwayo omuvubuka omunajjana tosobola kutambula naye nga naye akiraba ekigere kiri bwe kiti kikutuseemu kiyiika musaayi awo akabenje we tukafunidde wayise ebbanga ki nga tumaze embaga kubanga embaga ya 2016 mukabenje twakafuna 2019 December gy'emyaka ng'esatu kwena yes natandise n'ekibuuzo ennaku embi nga zijjidde obulamu bwo n'amaka go n'omuntu oyo asobola okusigala ng'ayimirira naawe ansa eyo tebagibuukira naye waliwo by'otandika okulabirako nga kusinziira ku muntu wange nga bwe mumanyi awo wali ekinyusi kya love story ey'omwami n'omukyala ba Bukenya kibajjidde olwo muzze mulamuzeewa batuvuga batutwala naggulu Iran kumpi okufuna first aid mwami sozi musawo nalinamu 15,000 ate omwami sinnamuwuliza essimu teriiko in fact yaggwakawo omuliro ngeri gye saategeera nenkubirako be nakubira ekirungi mu bantu be twali nabo mwalimu mukwano gw'ennyali in fact tumutwala kati nti muganda we mwami Kigundu Isaac bwe nasigala mpuliziganya naye twali nabo naye nga bo bali mmotoka ndala so badde emabega batusange bwe nategeeza ensonga ezaali ziriwo bwe nzimutegeeza nemuga naye kati mufune omuntu gwe musindikayo kati mwami Kigundu amanyi abantu abali batulinaanye n'amakogo yakubira yetwalayo information naye nga musawo nina 10,000 ate nga mukwogera mazima amatuufu eka emirimu gy'abadde agenda okukola delivery nga yamaze dde okusetinga buli kimu naye tali bulungi muke kati nga ne bwe mukubira ne bwanajja mu ddwaliro sisuubira so it happened so nti obwongo bwange bwayanguwa okugambibwa nti kakkana don't rush kubanga era ne bwanajja talina kyagenda kukolawo ate bw'anaakulaba mu bulumi it is hurting nenzikakkana nensabirawo n'omugole ne mugayu continue with the journey temudda mu bino ne muyita ne tusaba n'agenda naye nga ndi ku ndiri yes nga n'okwekyusa obwekyusa kizibu kyange naye Mukama n'atuwa ekisa naye osaasira n'abagole abaali bagenda mu mikolo nga anti kati mwoyo kyava mpa ekisa ne musaba nga nsabira ye yes namuyita ng'ayimirira kugulu kwokka ffe twalowooza kugulu kuba kwe twali tulaba naye n'omugongo gwali gufunye ka trauma nga omanyi gwo gutandika na bu traumas start simple kugulu soketi mugongo kati soketi n'omugongo tetwabira batwalaba mugulu era gwe twafaako kyenzijukira nti twali tuwerako abali bafunye obuzibu mwalimu ne mulamu wange azaalibwa ne Bukenya naye yafunira problem ku soketi kati fenna batukolako naye nze nzijukira nti biru yange yali 20,000 wano Katonda wakugattirako famire yangatako famire y'ekkanisa bajja misinde ne bateekateeka ambulance zigenda otusengula ne bateekateeka buli kimu ne basasula ne biru eyo yonna nga mwami Bukenya nze kennyini mugambye nti don't come omwami yes I could not sit myself kati bino mbyogera kati lwe mbijjukira lwaki nali situula I felt pain in the chest I felt pain in the back nga sawa kwebaka bwenti so akwetuuza naye olw'okubanga bw'oba mu bulumi wano obuli fresh you can't notice what is where how kati lwe nzijjukira kati gw'osabira omugole muyita ayimiridde wali ndaba abigatta tebikwatagana muyita mubuuza nti abali mu kyalo batutegeddeko aŋŋamba nti bamugambye senga n'omugole balinnya bajja ne mugamba impossible mwali mugenda kukwanjula stop them yes
senga n'omugole ate omugole ye olwawulira n'afuluma emisinde senga n'amugoberera alinnya akola ki ne mugamba stop them leka okwanjula kugende mu maaso n'agamba sikitegeera simanyi kyemazzaako ne mugamba no Boaz continue ne mugamba jangu tusabe ebigambo Mukama n'abimpa mwoyo n'annungamya bulungi ne tusaba ne mugamba it is well with you tewali afudde naye nga taata we ali mu kkoma taata w'omugole omusajja ali mu kkoma ati yavaako yali yali mabega wange yali yeebase taata w'omugole yali mu omusajja yes kati mutulo agenda ndowooza okudda it was a shock n'addayo buzzi maama w'omugole era omwami n'omukyala omwami avaako omukyala pressure zirinnya yes n'omukyala mwali naye ng'ate omugole yali mu mmotoka ate endala that is how safe we were kati nga nabaana abazadde ababiri okubaleka nduulu naye namugumya ne mugamba Katonda akola byakola ki byayagala continue with the journey omukyala baateeseteese eri don't make them think nti waliwo ekizibu ekigudde ekiremeseza omwana waabwe ofumbirwa ebiseera ebyo nali nkulira abakyala era nali ngenze mu kitongole ky'abakyala ku kkanisa kati ekyo ne mugamba nti kino kye tukola kirimu omulaba okulwana kubanga kya Bwakatonda continue with the mujja kumalako ne tusaba tugenda kukoma wano kinondoza ekitundu ekiddako tugenda kifunirano bwe tukomye tuli ku kabenje ke bafunye nga bagenda kukwanjulwa kwa munnaabwe awo bufumbo buzzeemu kigoye weezinga omunene ekizibu ekinene oba ennaku embi bwe zibajjira omuntu oyo asigala akyali naawe oyo akukwana kati olwaleero bino nga bizze mu myaka 5 ntero bagamba nti relationship togitunulya lwaleero ng'etandika gikubeko akafaananyi emyaka 5 3 mu maaso oyo aliba akyaliwo otujja okutandikira wano ekitundu